Totiisa baana nansi baana bange ensi eno nzibu kasita temusoma nze mbonabona lwa butasoma ani yabigambye buli yasoma ali bulungi. Ekisookera ddala Sheikh tavumirira bantu nnyo kati basheyi abalala ayinza okuva ku bintu ebibayamba mwenna nga amaddiini amalala gonna nasooka navumirira eddiini y'abalala okitegeera sheyi ebyo abamu batutiisatiisa ate nga bye babuulira si bye bakola. Twenze ekimala okyanoonya ki abanga obwenze dakika zibanga mmeka ng'ofundikidde weetondedde bulijjo si bwe ntyo. Zine sente zaki za kusonda mu tutandise ne zino tuguddewo akawunti ne miliyoni 2. Kakati nange Silivia okuva mu Silivia Auto Parts nga yatandise ekintu akikulembeddemu kale ngenda teekako emiliyoni yange. Emiliyoni y'esente? Silivia buli yenna gwe mmanyi nyina obukakafu nga nali nkusobezza. Buli yenna gwe mmanyi nyina obukakafu nga nali nkwogeddeko kuba nkumanyi nsaba onsonyi. Buli yenna gwe nali mpangaddeko naye nsaba eddoboozi lina lali ntusize ku buli yenna nsaba kunsonyiwa. Neetondera buli yenna atali musiraamu bangi abamu bambi bavaayo ne balaga okunyolwa kwabwe nga balabanga abakakkanyiziddwa. Siina kigambo kye nali ŋŋenderedde nga ŋŋenderera kukakkanya mulokole yenna mukatuliki yenna. Buli kye nali njogedde mu layini eyo kwali kubaagaliza bulungi. Yenna yalabanga gwe nkosezza mu abo naye ansonyi. Bino ebintu munaye kizitowa omuntu okwetondera omuntu olabanga ggwawo kigenda kuzitowa ku lunaku lw'enkomerero nga basomba sola bwe bagenda. Ku Celebrity Track Extra UG BBS Telefina program olutambula ku makya ogamba otyo mulungi wasotya kanso oli bulungi bitambula bitya mu sijo wanga omanyi video zina abasinga abazira ku mutimbagano muzira bambudde obwenjawulo kati nkubuza wasizo otya wasiibye otya lutambudde lutya kitambudde kiti ekiro wogirabira bw'obudde bw'olimu n'abaddala abali wano e Uganda essaawa zino e Uganda obudde bwa misana tukwatidde siga tuli mataala ga kiro. Ndi wasanyu nnyo okulabika nti eno video artist erijjibwayo myaka egyo mu myaka gya 2009 nga ffe tetuliiwo nga nkuleetedde abakyala abaavaayo n'abantu bannayuganda b'omutima omulungi ebiseera ebyo ffe nga tukyaliwo ffe nga tukyaliwo abaavaayo ne bagamba nti olw'omutima omulungi n'okusiima abantu abalina okusiimibwa nga bakyali balamu okuvaayo ne bagamba Sheikh Burhan kiti tumugulire emmotoka ate ennungi erabika obulungi olukulaga omutima ogusiima. Nako olweggulo nabadde ndi ku mutimbagano okwo nga ndaba ensonga z'okusondera Seeka emmotoka atambule obulungi abantu bamusiimye. Ebigambo bya Seeka bino birungi bw'obanga obyegendereza bulungi omanyi nze siri musajja musiraamu naye Seeka ono akwagazisa okuyingira obuyisiraamu. Waliwo baseeka abamu musera boogerako Seeka alina engeri gy'akutiisatiisa n'akulaga nti bw'otayingira busiraamu ensi yeekomye. Seeka kati mbalira mu kiti ky'aba Sheinu Muzaata yabuuliranga omukatuliki omulokole n'omuyisiraamu byonna nga bitugatta. Kino kigende eri naddala bannaddiini abo ab'enjawulo abaseeka batwala eddiini eyo muwulire enjiri ng'egatta abantu si kubaawulamu nakubutiisa. Yes emuyita mpolampola nakumwagazisa ddiini yo. Yensonga lwaki tuli wano ewa Silivia Auto Parts ewa Kiseka abatandise omulanga guno ogw'okusondera Seeka emmotoka era abantu wenjogerera beeyamye. Bwe mulaba Seeka ng'avuga burabasi temwewuunya essaawa yonna kansoke mbuze ku hajjati ono tugende wa Silivia bijodolo binojjo omugagga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannaye amanya gange nze Nusura ngamba ku Cats Fashions abatumanyi mutulabawo ku TikTok nga tubateerayo ku bugoye okitegeera
Kakati we twawulidde guno omulanga nga abantu basiimye sheeyi waffe okusingira ddala kyatukutteko nnyo twasoose ne tukiraba nga saha akyogeddeko kali ate Silivia we yavuddeyo ate ne kitukwatirako ddala ne tugamba olaba Silivia atali musiraamu munnaffe asiima sheeyi okutuuka wano bw'ati kati ate ffe abasiraamu we twetuulako tuba tulyazaamaanyiza kati ne tugamba ku lw'omutima ogw'okwagala okuddiza ebanga obanga akoze sadaka era kyova olaba sadaka ogiwaayo ng'oyagadde mu mutima omulungi tewali gwe bakaka gwe muli owulira ngo owaayo weeyagalidde Silivia soon to be hajati anti katika usatandiko oyingira tujja kutwala polampo inshallah sawa yonna nyingira Uislamu wa alaikum salam sabo ebimu bimanyi mama nye ebimu bimanyi ngere shahada naye kati ngimanyi sebo abatulaba mwenna tubalamusiza tubagala nnyo amanya Silivia Autoparts nga bulijjo mumanyi abasinga mumanyi tuli ku kaweefube waffe owokusiima seeka sheeka seeka byonna byebimu bulijjo bintawaanya seeka kiti nze gwe mulaba simulabangako situulangako naye nga bwe tutudde wano bwe tuti naye tandabangako naye vidiyo ze nzize ebbanga nga nziwuliriza nga tulinga abaakulira mu nnyumba emu musajja mulungi ayogera bulungi akwagazisa eddiini akwagazisa Katonda nga bw'oyogedde nti abamu batutiisatiisa ate nga bye babuulira si bye bakola naye ye akuteekateeka n'akulaga nti Katonda asobola okukola kino kati gwe kiri gy'oli emmeme eyo okuza negamba naye mu butuufu tandidde okusinza Katonda nsaanidde omusinza kati nze kyennalo Saha yagenze era Saha namugambye yagenze okwogera ekigambo ekyo nga nakirowooza naye nga nnoonya wentandikira nga sirabawo kati era bwe nalaba ka vidiyo ka Saha bannaye nasitukirawo ne ŋŋamba njatandika emitwalo gyange oba ebiri gye naaba nnina gye njutandika nagyo abasigadde tunaagendera awo Mukama nankola bulungi nnyo mwami Katisi ono ye mukyala we Katisi gwe nabadde naye ejjo ewa Saha ye mwami kati ono ye mukyala Katisi ye ssebo era mukulu tukutumiddeko taata gwe nagenze naye era yaguza amafuta n'agantera mu motoka ne tugenda ewa Saha kati ansindikidde omukyala obaka bwaffe butuwe mu kamera madamu agenda kubaka obwo hajati kyanjawulo ki ekiri mu Sheikh Burhan Kiti kyolaba ku basheeka ab'enjawulo kuba mumbeera mu masigiri ez'enjawulo musaalira mu watu ab'enjawulo kyanjawulo ky'omuntu kyandigambye lwaki basazeewo ono wabasondera emmotoka nawe kyolaba nti kisaanidde ekisookera ddala Sheikh tavumirira bantu nnyo kati basheeyi abalala ayinza okuva ku bintu ebibayamba mwenna nga amadiini amalala gonna nasooka navumirira eddiini y'abalala okitegeera sheeyi ebyo tabikola n'ekirala abuulirira ku bintu ebya bulijjo n'olaba ekintu kyennyini gwe kyoyitamu ng'ate kyabuulirira n'atugaidinga engeri ey'okuyitamu mu bulamu obwa bulijjo so tuba tumusiima munnange kiba kyetaaga naffe ne tumuddizaako ng'eggwanga ng'abasiraamu n'abatali basiraamu buli amusiima ka Sheikh nalaba yagamba abazadde mulekerawo okutiisatiisa abaana nti bwe mutaasome mujja kubeera nganze ani yakugamba nti buli yasoma ali bulungi muleme kutiisatiisa ki abaana kitegeeza nti ebyokuyiga bingi bye tulina okulabira ku Sheikh ono nze siri musajja muisiraamu naye mugubirira era buli lunaku n'okulaba vidiyo mu babbiri ziva ku bino byolaba vidiyo n'ogikomya makati nze waliwo gw'obikulako n'atandikira mu kigambo ekikutiisa n'ogaba bannaye nagamba esaawa yonna mugenda kufa naye Allah akutunuulidde tukimanyi tujja tutiisatiisa omuntu mulungamye nti esaawa bwe beetuuse ng'obadde okola ebirungi waliyo obulungi ate mu maaso kati nga bwe tulaba nti Sheikh waffe ono akulaga nti bwe weeyisa obulungi mu nsi teri kintu kirungi mu nsi nga kweyisa bulungi nti bwe weeyisa obulungi oba ojja kufunamu bulungi kati bwe bulungi bwafunamu essaawa zino kuba kati nze tandabangako tammanyi
tandabangako naye nga nkimanyisa yonna ajja kubandaba era buno obubaka bubanga butuuse mu matuge mbutuufu naye aba buli buno obubaka obwange buba butuuse mu maaso go nkimanyi era oba ojja kuwulira essanyu okulaba nti Sylvia atali musiraamu abadde awuliriza nnyo ebigambo byogera ne bimukwatako era singa asibadde mufumbo wa mpeta kati singa ndi Ajat ate Sylvia tokipika nnyo nkutidde singa ndi Ajat waseka badde badde sitidde singa tobadde wampeta singa kati oli Hajati nedda sigamba waseeka totabula nsonga nedda sigamba waseeka ngamba mu Buisiraamu singa nasiramu sedda singa kati bo muzibagamba nti zizo haki akiza katugamba nti mu Busiraamu bwo bofumbiddwa ew'omusajja sibe zibayita haki bakikuye sinafumbirwa amangu ago bawafunya akutwala amangu bato nafuna akutwala banyini kizimbe munnaye batabali bakozi ba Land Road tebira abantu be batwala wano kasalemu asiza kasalamu naawe balasha toyita wama mukwano nolaba abantu ali mukola ng'oyita biro bano seeka baatugamba bana bugumiikiriza osanza abantu edda ng'omuntu n'obuuka ebintu by'omuntu awo banengola bakive naye ensi yakyuka oli akusingaana osiba ebintu byawo n'abibuuka n'ayitawo n'agenda obugumiikiriza butono nnyo kati mu bantu kati era nga bulayi basajja bakulu balina n'abaana n'abakazi naye n'obuuka abantu engeri eyo tekisoboka ngeri waliyo ekkubo be baliko foundation y'ekizimbe beba kizimba bananyini kyo baali bapoota simanyi naye Sylvia nga tuzze ku mulamwa seeko ono abalala balina mulabirako ki byazaaweereza n'abuulira abantu ensi erina muyigirako ki seeko ono kyakulabirako kinene nnyo omanyi nze mabegakawo mbadde nkola nga buvidiyo bwange ku TikTok nga mbulira nnyo abakyala nti osobola okugumiikiriza omusajja nga ngamba nnyo bano abasajja bagamba njagala musajja alina sente njagala musajja alina sente kubanga nze nkimanyi osobola okuba n'omusajja alina sente naye ng'omutima gwo tegumwagala ng'akuwa buli kimu ate ne bakusanga ne shamba boy ne ngamba kyandibadde kyamakulu nnyo n'ofuna omusajjawo ng'owulira omwagala mu mutima gwo nga naye ng'olaba mukwatagana mu bintu ebimu nobeera mugumiikiriza asobola okukola n'agaggawala nze wano wendi bangi bendabye abaali bavuga booda nze nali ntunda butunda mulimu abaali batunda emmere nga baweereza mmere kati nga balina amaduuka ge bakazi bagagga basajja bagagga nti ekikulu mu byonna olina kugumiikiriza seekono kyatugamba titwava mu kyalo gye twava nga amaka ag'ebbeeyi baggazaawo muti fe abaali mu maka amaavu ddala nga tuggazaawo kasumaali ozaawo olugi n'ozaawo akasumaali ekitegeeza akomyawo leeti ayisaamu kambe neweggula neweggula okitegeera naye ngaesanza otuzitula mu zikalina abamu basula mu zibbangalo nga bw'omanyi ensi bwetambula nti ensi ekyuka tubeere bagumiikiriza seeko ono oba kankyogere bwe nti banna abamu kye balina omulabirako temututiisa nnyo ddiini ne bapasita bamu mwogera ebigambo ebinene mu maaso g'abaana baffe natutte omwana wange mu Sunday school pasita nakubawo ekigambo kino kiringa omutwe gwange n'ogamba nfudde bannaaye kati omwana wo kifaananyi kikyogenda okumuwa gwengoze ewaka nga wedda gwe mutunuulidde mwenna nga mu ngeri y'okusinza kuba mwena mubeera mutunuulidde muza byageranga naye obwedda avamu bigambo binene kati seekono avamu ebigambo ebirungi ebikuteekateeka beera mwetoowaze mu nsi teweeralikira kino abaawo nkya omutonzi wo eyakuwadde ekyokulya leero alinako eyagamba nti wali olabyeyo embuzi erya nerekawo ebyenkya wakiri bigiremerawo ebizanyiramu n'agamba eyaleese kino ekyolwaleero enkya ajja kuleeta nze waliwo ebiseera ebimu embeera nga ntissa ebintu byange bijja biri mu kkubo naye nga sirinawo yadde 10 neŋŋamba mukama ŋŋenda kukola ntya nze sente bagenda zijjawa naye oba oli awo ng'okiyiseemu okitegeera kati yeseeko oyo era nze ŋŋamba nnyo abantu munoonye kuseeka kiti mumunoonyeeko musajja mulungi nnyo akuzaamu essuubi ne bw'oba oweddemu amaanyi gakuddamu katugenda musiima Hajati obugambo bw'oyinza okugamba seeka kuba seeka by'okumugamba byo tulina bingi seeka wali omusiŋŋanya
Aha, nange simusinkanangako. Like face to face omulabangako. Nange nkoma mulaba okwo ku social media nga butambula bu video. Ngebigambo bikwatako. Nga binkwatako munnange. Neka kwatako no ga museka lera ni mu 2-0. Bungi naye sisobola bujjukira kati. Kituufu oba kutuzaamu kamera ebigambo oba obijjukira. Mulio ga mbadde ekimanyi ekyo. Naye seka nange wala bino betubuuza abantu ebibuuzo mu kamera. Kati lumu twalina we tuli munamawulire munange n'agitunuza munze. Kati nambuuza ekigambo naye nga mbadde wali nkyogera. Naye bwe nadda wano nga mbadde njogera kuki ibigambo bigenda. Obijjukira ng'oluusi ate muvudde onogamba kale singa nayo. Nojjukira nga lukumi kiringa kugamba kayimba kalema kyakasiba okunyuma. Naye nga buli lunaku okamanyi okayimba n'okayimba nti laavu komisona. Mwana yakubya akayimba oyo. Kayimba ki? Laavu kamisona. Oyo yanvunnamya. Allah. Kati yalina endongo. Yali kanti. Era mmanye naze Kenzo. Kati mbuki. Mbokenza kyabirowooza. Tudde ku mulama gwa Seeka. Bantu kati wenkusangira wenkutwala. Katumalize omulama gwe ssente. Naye obanze rawo mu muna nsondera njiveemu. Nkoyera wuumwe enkadde. Sondera tofaayo. Rawo mu obuwaya otugata obwaya nga twambuse endabirwamu kwegamba. Bugambo bwoyinza okuwa ssente. Sheikh kyenyinza omugamba yebale nnyo okuweereza ggwanga. Taweereza basiraamu bokka. Naye buli omu amusiimye ku mutima. Kale abasinga si buli omu kuba wabeerayo munaye abanyiiga nagamba kati binayogedde byaki. Naye nga ffe munaye abamu tusiima era nga nkubiriza buli muntu yenna ali eyo ng'osiima ebigambo bya Sheikh byaweereza obusiraamu. Konna akatono k'olina osobola okujja n'otwegattako n'oleeta ffe nga ffe tuleeseeyo akatono ke tusobola. Nga nze n'omwami wange Katsi. Yes. Mukola ki? Omuntu yongera omulambulira bulungi. Nze mukyala wa Katsi. Ntunda ngoye mostly ez'abawala abasiraamu. Era nga zihijabu tuli awo ku Chain of Liberty eri awo kumpi ne Ham Block oweetamu awo nga agenda ku Kafumbe Mukasa oba otulaba bulungi tuli ku kkubo kwennyini. Abeetaaga akola atya? Olina kanamba k'essimu nga Hajati yali agamba naye olaba Hajati ono awagidde Sheikh lwaki nange simuwagira. Kanamba k'essimu oba ofuna wowandiika kali 0750 41 40 15 era nga ne ku TikTok kwe tuli batuyita Katsi Fashions UG. Kati muntu mwokolaganya nga bw'oyambadde awo. Nga bwenyambadde n'okusingawo tubuyina bungi nnyo ate nga tetubuseera munnange twagala buli muwala omusiraamu anyume n'abatali basiraamu kati osemberero oyagala yingira nzija kibalume wamma otuleeteddeyo baka tulabe enanka tulabe engeri tukikwasaganya naye esente zigenda kujja omulanga guno osaba kugenda tambula bulungi nnyo mbadde ntuuka wano mu kizimbe nga buli omu omuyisaamu eggaali balina okumpa ssente olino baleese ssente bankanze kigula zino essente zaki zakusonda motoka tutandise ne zino tuguddewo akawunti ne miliyoni 2 Seeka agenda vuga brabas. Wenna ali eyo konna koyina osobola kale tetwagala ogambe nti bali balese miliyoni 2 nze 5 jange kanjireke nedda. Kyonna kyoyina. Asowira manyo mchalo aja toti azino sente aja tizikwate bulungi mukwate bulungi soko zikwate bulungi aja ti boti obagambe nti bannaye namwe mutandikirawo bannaye mujje tukikole kubanga Sheikh tagenda mu muzikiti ayimirira agambe nti bannaye netagaye ne motoka weti ffe ebyo mu Busiraamu tetubikola kati ffe tulina kwekubirizanga ffe ate nga tetugenda kukoma kuono by the way kino yes buli akoze ebirungi asiimibwa osiimibwa ngamba bulijjo abantu abeera ku TikTok nga boogera ebigambo by'okuwemula nga waliwo omukazi omulungi gwenda ba ku TikTok muwala mulungi naawemula ebigambo tulina abaana tulina bataata baffe tulina bamaama baffe ne boogera ebigambo ebinene ensi egenda kusiima ddi tugamba ebigambo ebinene ebyo ebitrendinga naye ababeera bakusunga era omulaba ennaku zino akaba maziga
weyise bulungi nze tiktok yange nze siwe mulangako naye abantu bantegedde ssebo walaba wano ku birthday yange bagikolawo mukubo ba Bruno bonna bajja bakoki bajja nakabirawo nga ndaba abaana ba media bazze bansazeeko ne ngamba bannange just ne bagala ekkuba essaawa 4 omwana Stobo yagamba nti ne ku birthday kati zino kati si fashion batuwadde $2 era we yaŋŋambye ne ŋŋamba eyo entandikwa y'amaanyi era ssente bazireese bazinkwasizza waliwo omukwano gwange wano ku kizimbe kyaffe kutukolera bamuyita Farida Nangoobi atunda bipiira bya mu mmotoka ampaddeyo $5,000 naŋŋamba naye akyaleeta endala budde bubadde bukyali nga zaalinamu emikisa mingi nnyo tuli mu ssente ensonga za ssente wama tugende mu miisho kati ekiriwo omuntu aleeta ssente ennamba ngitaddeyo bwe tugenda osondera ssente eri mmanya ga Edith Namubiru buli ateekayo oba mutwalo zonna z'oyina ennamba bampesimu bannaye Hajati ngenda kujja ku dduuka ndowooza twongere okunyikiza kuba ndabye tulina ogendako ku dduuka awo twongere okunyikiza ekintu kuba amaanyi Silivia ge yatandise ndaba wano wonna ewakiseka abantu beetala ndowooza mu nnaku 2 tugula bulabasi badde njagala wiiki emu tube nga tukimaze inshallah kigenda kuggwa tetwagala tukolere ekintu bbanga ddene kijja ttama abantu kati gwe kyakutteko kuba ababadde bangamba some ennamba muweereze ssente wiiki emu tukiveeko tukole emirimu emirala kubanga mingi wiiki endala musondereze inshallah kati ndowooza mugenda kunsondera siwe kiri ngabumungiko ennamba eri 07 00708 59 Edith Namubiru kakati nange Silivia okuva mu Silivia Auto Parts nga yatandise ekintu akikulembeddemu kale ngenda teekako emiliyoni yange emiliyoni y'essente Silivia siri wange omulimu tugutandise Silivia olaba atali mu Isiraamu Silivia ali mu kukunga kati Shakira Shadia Amuza Jamiru olinda ki ina Jamiru wange okanika masimu wagulu awo bayitawo batya nerabiddewo nekwata akakadde kaweereze Jamiru ina ssente mwana gwe yene miliyoni yange ifirizi mujajiwulira ssente muli mugaba ifirizi tesoboka bagasuuzi mulina ssente ate kana kutugaba kati nti essaawa zino entandikwa yaffe tulinawo miliyoni zaffe 3 n'emitwalo 5 ate waliwo omwana abadde asindikirawo kasente naye tugenda bisaamu tugenda postinga abantu abadde batuwa ku ssente zaabwe ne ku gulupu 0708 59 52 50 Edith Namubiru. Silivia nga sinaba kukuta page ebeerako Silivia Auto Parts yongera okubuulira abantu Silivia Auto Parts akolinza obanga oli mu Auto Parts ng'olina muzannyo nyi Silivia Auto Parts tunda spare wa mmotoka era abadde bampagirawo babadde bakitegeera abasinga bammanyi bampagira bambi abaana teweetamwa mmotoka kuba omuntu asobola okutamya emmotoka yo jangu leeta emmotoka yo tujikole kati vijje sani yazze na parking awo jjo ngalowooza agenda gula ebintu bingi yafulumiza akasente katono we kati era yagenza asimba sani wange era yabaddaze ne katono ate yasasudde era abana katono sani mumanyi tomumanyi sani mumanyi abane katono obula kyemugamba kyasasula nsiba naye yasasudde era yagenza okugenda ng'emmotoka yeeteredde bulungi nnyo kati mukope sani era nange era nagula ntunyanze ate nze mbeera ku ssimu wagula manye abagaga bwe tubeera tomala tojja nnyo eno okubira abantu webale kuwagira kakati ayagala okujja wano mulagirire bulungi mu kizimbe kwe tuli ku Kiseka Auto Center ewa Kiseka kizimbe kya Nabukeera kitibwa Kiseka Auto Center bw'otuuka awo ng'okuba kasimu enamba y'essimu eyange Silivia Auto Parts 0752 41 18 33 tobeera ewaka nga bamakanika mbabuulira nze nkyusa bamakanika buli lunaku nze buli nkubira ekintu nga oli aŋŋamba $30 nga $10 oyo nga ngoba saagala kunziba nze nange ndi mu kweyiiya so mbakubiriza mwenna
olunaku olwaleero mujje wano wa Kiseka ku Silivia Auto Parts mwegulire ebyuma eby'omulembe spare w'omulembe wali mulungi nnyo era ku lunaku olunaddako tujja gendako ewa Katisi naye atulage ku hijabu mukyala wange naye mugulire spare wa piki mwabana abavuga bodaboda soko tuwuli ate bya spare wa piki ali enisikini yaguze piki spare tusangibwawo ku shamba wansi awo Nabugabo some namba yedduuka ya spare we piki wali tumuddize baga akuwabuwa Ssaabasajja bwagamba awo yongedde kuba wamasome namba yedduuka abagala enamba ya edduuka abagala spare owa piki ne accessories osobola okuba ku 0 okusuubula n'akamu piki yo oyataka ku piki yo madidadi bamuyina oyagala kusuubula okoze ekiduuka mu ababadde baŋŋamba nga Silivia nalakola dduuka lya piki spare wa piki kusuubula Katisi ojja kuba ku namba gye bagenda okusomera nange osobola okukubirekaira neku enamba ya Katisi kubanga atukoze bulungi nnyo omulimu agutandika enamba eri 0775 970 116 erine ku WhatsApp oli wabaga asikira ekyuma nakugala kyenjagala yes kweri ku WhatsApp abagala spare we piki era mbabuulira nalabye muganda wange kuki alina piki osobola okugenda ne bakwa spare omulungi nnyo muve kutomera spare mwene batomeze eyo spare n'omuteekako ng'alinga ebbumba oteekako brakes nga zigwereranga mu nnyo mugende mufune spare omulungi wa piki akanamba kesimu nga bakabawadde awo obugambo obusembayo kuva mu Katisi edduuka baliyita ly'abakyala Katisi Fashions bugambo ki buyinza okulekera abakyala abali eyo first of mulina okuba abakyala abakozi omusajja kale akukoowa nnyo nga gwe buli kimu oba oyagala mumusabiriza buli kimu so mubeere bakyala bakozi mubeere n'eddiini mwagale abantu bammwe omusajja omwagala omuweesa ekitiibwa omwagala nnyo kati awo omuyita linnya ki omulaba wono yaline ku ssimu kati gwe omuyita linnya ki sigenda bagamba abayaaye sebo oseka bemberenga ate gokyalina akinamba emu banamalako nzaako yako si tebagenda kunzizaako ndimu nafasi bona tazibwako sizibwako obugambo naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu yaguze IDN ey'okuba nti tukola ki tusiima sheeyi waffe banaye mwebale Silivia weebale nnyo kale mukwano alla akuddizeewo ekisinga era essaawa yonna oziwulidde wunyako olye weziwunya weebale nnyo Silivia munaye tusiimye webale kuba na mukyala mulungi webale tubuulirira ffe ng'abakyala tubeera kuli nga tukulaba atuyisaamu nogamba naye bannange Silivia obugambo ki obusemba nga bwenkuba ku ssente obugambo bwange obusemba ku mulamwa gwa Sheikh Kiti banaye mulete ssente mubadde munsaba enamba tugibateereddeko ekyaseeka kiveewo tutandike ku kirala ekyokubiri tulina okweyisa obulungi bwe weeyisa obulungi okungula bulungi bwe weeyisa obubi okungula bubi ekyo kyoba oyina eddiini watogiyina ate olaba osobola okuba nga oyina eddiini naye nga weeyisa bubi n'okungula bubi era n'olaba omuntu atalina nnyo ddiini eri awo naye nga yeeyisa bulungi awa abantu ekitiibwa tayisa mu bantu maaso kwegamba ensi yonna gyeva ne gyedda omuntu bwe weeyisa obulungi okungula bulungi tweyise bulungi abakyala bugambo buli baweya akagambo abakyala mmwe banze nkebera essimu y'omusajja nze nyina okubanga mmanyi buli kigenda mu maaso bw'oba onooli enkoko ekuwoomere tonoonyereza nkoko kyeridde enkoko eyo olumu erya nebbi kati bw'ogisinga nange emulyanga nkoko yo ogamba naye bagisala oyinza obutagirya naye bw'ebanga eriridde notanoonyereza kibi kibyeridde naye baba bagifunye mu ntamu olya bulungi n'omutima gumu kati abakazi bwe munaanoonyereza ennyo ku basajja fuma bugenda batama otunuulire ebbaawo ogambe eba n'ekisajja kino n'ayagala gundi akutama tekiriimu nnyo
obukale bubi bukirimu n'ekyo ekibi ekikirimu nti omuntu omukoowa buli omulabamu Silivia omulala n'ogaana ne bale kino ekisajja kati gwe wemalako emirembe ensi tekunyumira omwami wo takunyumira gwe wani badde olaba musanyu ne munyumya nga mumwenya bwaseka n'ogamba kirabe kati essimu bakyala essimu yo bw'oba osobola gireke essimu eringa bwongo bwa muntu osobola okuba n'omuntu nga tomwagala naye nga tamanyi nti tomwagala okitegeera ne okunoonyereza ennyo okususe kuba kubi kale nako wewe tambudde bwe twogerera tulina obukadde 3,500 namba y'essimu kw'olina okuyita okuteekako akasente eri noti 7 noti 8 59 52 eri mmanya ga Edith Namubiro eri ku mobile money ensonga muziwulidde bulungi nnyo alabika nti tufunire seeka emmotoka ate muwese ekitiibwa nga buli watuuka agamba seeka entuuyo zazirabako ate n'ebintu byakoledde abantu birabako twebaza nnyo Silivia Auto Parts ne Cats Fashions ne Cats Auto Parts ab'eppiki ndowooza spare waali twebaza nnyo olw'omulimu gwe mukozi olunaku olwaleero nange ndowooza munneebaze kuba nange nzize sente era nira zibawa nga tuvudde mu kamera nkwase sente nyakwasa sente ngenda kuwa sente katuve mu kamera mubere bulungi tukwatagane olunaku olulala ze divorce batavu wangala ayi maso moja